ekigudde ku President Kyagulanyi Ssentamu ng'ava e Masaka wali e Kaddugala okuziika n'okwerekera Comrade munnaffe oba mulwanyi munnaffe amanyiddwa nga kati omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya ampuliriza ogenda kubeera nga okiraba emabega n'emmaaso ebigambo mukwano gwange ampuliriza nze nasazeewo mbikuleetere oba oliawo osobola okubeera ng'otegeera kyeki kye bayita Bobi Wine omutuufu oba oliawo ensi gweyogerako kaakati nno bingi ebyayogeddwa naye nga sinabbeera nga mbikutwalamu kansooke mutwaleko wa President katono nnyo ku speech ye gy'awadde finito olwaliro bamukomeredde omusumaali ogusembyeyo mu kofini esemberayo ddala ngenda kulaga ku kigudde ku President ng'ava okuziika e Masaka essaawa eno yennyini ampuliriza ebigambo bisimbudde bwe biti ku speech ya President gy'ayogedde ate tukomewo ne mukufa mu bulamu mwena mujjukira toluvannyuma lw'otulonda ne mutuwa obuyinza naffe ne tutandika okugabana obuyinza obwo ne bannaffe be twali twesiga gwe tukulembere wano gwe tukulembere wano ate ng'enkola yaffe bweri tibwe weesiga omuntu omwesiga n'obuvunaanyizibwa n'akuleetera results nga bwe twesiga Ssegirinya ne tumusindika mu parliament mu bwazinkulubuse bwe n'atuleetera results y'ensonga lwaki tukuŋŋaanya olwaleero ne waliwo bannanfuusa abamu era be twasindikayo ne mujjukira nti Ssegirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumekinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago Honorable Sseggona ba seasoned lawyers naye ng'omulamuzi anyoola banyoole anyooma manyoome n'ekiseera kubanga regimu yali emaze okukola byeyagala ku Ssegirinya waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti naye weyayambala ekkwegandula agamba mumumpa oyo kikulaga nti oba oliawo kaali kagenderere ak'okubbira sho ku Ssegirinya si wabi singa Ssegirinya yali tayisibwa bintu ebyo si wabi singa Ssegirinya yali alwanirirwa mu ngeri y'emu olunaku lwaleero kyannaku naye nga kituufu tine mu kufa kwa Ssegirinya regimu yennyini eyase Ssegirinya kuba monakkiriziganya naffe basebo ne bannyabo ti Ssegirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuka okuvunda gwewo nga mulamu singa oba oliawo tulinayo leero n'oluvannyuma kukola byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Ssegirinya aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala twategeezeddwako nti waabaddewo kaweefube ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinya ogujjawo wano naye ebigambo Ssegirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mwensi eringa frequency fight Ssegirinya fight mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana Ssegirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers okuyimirira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinya nga we muli kyandinkoze bubi nnyo kyandimukoze bubi nnyo mwebale butakkiriza kusarendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be okugusa malabe be ku muntu yenna gwe mwagala mukolanga bwe mutyo temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be ekyamazima amatuufu ebigambo bibadde bingi nnyo ampuliriza ebyogeddwa era ng'ebisinga byonna bibadde bigenda direct ewa General Museveni era nga bano balumiriza nti eyatugumbudde n'okutirimbula omugenzi kati Honorable Muhammad Ssegirinya era nga bano bongere n'okusonga olunwe mu Mathias Mpuuga ensimbi ze yabba ensimbi zaamufuukira ensimbi $5,000,000 ez'omuntu omusolo nakunkunyedda kaakati nno era Mpuuga yayagadde okukola effujjo wabula amaanyi g'abantu g'abasusseeko era bano kye bakoze ba Mpuuga ne bawamba abaana b'omugenzi ku samukazi we ne babateeka mu kidaala ekyabwe ba Mpuuga jjukira ebidaala bikoleddwayo bibiri ekidaala ekibaddemu abantu ba bulijjo n'ekidaala ekibaddemu ba Mpuuga n'abapoliisi
abazzo kakaza nti Sseggirinya aziikibwa n'abulirayo mu ttaka. Kaakati bano abantu babaziriridde emikolo gyabwe nga bw'ogenda okubeera ng'olaba olunaku olwaliro. Babaziriridde emikolo, batandikidde ku bidongo ne bazira amazzi ne bazira tenti zaabwe ne beeterawo ebyabwe ng'ab'ekyalo wamu ne pulezidenti waffe n'ekibiina kya NUP. Era okwogera kubadde kugenda mu maaso ampuliriza eringa ne bampuuga nabo bagezaako okwogera naye nga mukwano gwange ampuliriza ye mpuuga akkiriza nti abantu bamukyawa, abantu banyiivu ebyaddala. Sigenda kubeera nga nkutwala butereevu nnyo ku kibadde ku pulezidenti ng'akomawo okuva okuziika Sseggirinya ono. Jjukira nti ono bamuweredde okuva olunaku olw'okusajjo n'omwogezi w'ekibiina oba deputy spokesperson amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro. Kaakati nno ne tubalabuukirira era twakoze obutambi olunaku olw'eggulo mu matumbi g'obudde nga tubagamba mwebeereremu, wabula pulezidenti yasibye engato ne zinywera ne ttiimu yonna ne bajja olunaku olwaliro. Era okuziika kuwadde butereevu nnyo, wabula kyannaku nnyo nti ne bannaddiini abamu beeyawudde ku mukolo gw'okwerekera Muhammad Sseggirinya ne badde eri mu ttenti ey'abafiniito ne batuula eyo ne bakola omukolo ogwabwe ogw'okuziika omuzimu oba ogw'okuziika ebbanga. Kaakati nno kansoke nkutwaleko mu bigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, katono nnyo ate tuddeyo butereevu nnyo. Nkuwa Kasavo Kanyama bitono simalaayo kubanga ebyokwogerako n'ebyokulabako bingi nnyo mpaka pulezidenti ekimutuuseko ng'akomawo. Ababbi ate bwe tubagambako nga bagamba nti babba ku lwammwe mwabasindikayo kubba. Kati lwaki beebuzaabuza nti kaakati emirimu gino tugikoze nnyo ku lwammwe katubbeeyoko kikafuuwe. Sseggirinya teyali bw'atyo, tumuyigireko. Abagala okusiibula Sseggirinya mu bitiibwa tufuneko tumuyigirako. Musajja nga ali simpo nga katono kaalina okukwagabira abantu be. Teyabba sende ya muwa musolo, talina gwe yanyaga. Yoyo Sseggirinya gwe tuwerekera leero. Honorable Sseggirinya yatugamba nti nga tumuwerekera tuleme gamba nti rest in peace, tugambe nti fight hard. Era nannyonnyola ku lwaki ayagala tugambe nti fight hard. N'agamba nti obusajja ne bunyiga mwe mugambe nti rest in peace. Sseggirinya bw'atyo bwe yatulambika kubanga kye bamutuusaako yali akimanyi. Sseggirinya tujja kusubwa nnyo naye fight hard. Ffe abasigaddewo nga twagala okuwerekera bulungi Sseggirinya n'okumujjukira, tukole ekituufu, tuweereze abantu bawe ekitiibwa, tukole abantu bye batusuubiramu. Nsonga eyo nkulu nnyo, tuleme kuva ku mulamuwa ng'abakulembeze. Sseggirinya wumula mirembe naye okusingira ddala fight hard. Honorable Sseggirinya omukulu ono abadde nanzijukiza n'addamu nanzijukiza. Ssebo seerabidde era njagala kwanjula ababaka kubanga Honorable Sseggirinya. Jjukira nti bino byonna nga bigenda mu maaso waasoosewo olutalo sinziggu, olutalo vaawo mpitewo wakati w'abantu aba bulijjo nga bayambibwako nuupu oba ba food soldiers n'abantu bali abavudde ku side ya gavumenti nga baliko poliisi nga baliko mpuuga nga bazze okulwanira omulambo ogwa Sseggirinya nga baagala bagutwala eri mu kidaala kyabwe. Abantu ababulijjo kye bagambye nti osaagana lyanda osaagana muliro bwe mba mwagala kulaba mirambo mirala kaakati mugeze mutandike. Jjukira nti ku makya gye bwakeredde tiya gaasi ye yasoose okubeera nga akubwa mu bantu. Kakati ya gaasi ono bwe yakubiddwa mu bantu abasirikale bagenze okwepimapimamu okwebala mu numbers nga tebawera. Era abamu kubo bagambye tetugenda kuddamu kuba tiya gaasi mu bantu. Omuntu asobola okukuba ettaffaali ku mutwe n'akuttira wano mu bintu eby'ekisiru. Tubaleko babeeziikira omuntu waabwe bamweziikire. Ekikulu kya byonna ffe tutuuseewo tubaddewo. Kakati olwo mpuuga omulimu gwe n'omugaso gwe jjukira nti ono yeegattiddwako Anita Amongo nga babasindise bajje babeerewo mu kuziika Sseggirinya. Wabula nkugambye nti okulya kwabadde ku nnyumba eyo gy'olaba nga Sseggirinya bamuyingiza mu nnyumba eyo y'omumakati gy'olaba okubeera nga omubiri gwe gunaazibwa obanga gulongoosebwa. Era nga waliwo enteekateeka bwe gufulumira bwe guti bagubbewo bampuuga bagutwala eri mu kidaala ewatali bantu. Kaakati abantu ne bagamba awo osaagana lyanda naye eryanda lyokya omuliro gwokya. Kaakati nno kyovola nga bafutu soldiers beetolodde ennyumba eri nga bw'olabye awo nga bayitirivu nnyo. Era okusinziira ku byadde bigenda maaso omusajja amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi
kivumbi eyavuddeyo butereevu nnyo n'agamba tetugenda kukkiriza abantu kuva eri kujja kutukyankalanya ku muganda waffe. Ono abadde takolera gavumenti, tabadde wa gavumenti, abadde honareebo. Be mba mwagala okumuzika mu bitiibwa bye mujje mutwegatteko wano, oba temwagala kujja wano muleke eyo mwogerere ku mizindaalo egyammwe. Wabula nga bino byonna okusinziira ku bigenda mu maaso mulege tufuna ag'ekyama babadde bamaze dda okutegeera nti mpuuga ono tebagenda mukkiriza kwogera, ate nga yabadde alina okubeerawo okukuuma obuswavu aleme kuswalira dda. Jjukira nti ono y'omu ku bantu abaali mu vulugu ow'okusiba n'okuta bahonareebo Sseggirinya. Kaakati ono yaleese ebidongo bye n'abiteeka sayidi eri kwe bagenda okubeera nga boogerera obutabama muzindaalo wano mu kufiirwa mu kwogera. Kaakati awo abasajja we badidde sayidi eri okuswaluka era gye kubadde. Kati nno ebyagenze mu maaso nga bamaze okunaaza omubiri gw'omugenzi Sseggirinya bye bino. Muwanga Kivumbi ye yaduumidde n'agamba tetukkiriza muntu yenna kutukyankalanya, tukole kyaffe. Bigambo bibino ate nkomewo nkugambye paka ku kigudde ku pulezidenti ng'akomawo okuva e Masaka, kubanga ye alabika nga alina w'atuuse kati okuva nkoledde vidiyo eno. Your Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, our dear First Lady, Your Excellency, Your Honorable Secretary General, Protocol Gisobezaamu, Sebo Mukama wange, Leader of Opposition, Honorable Joel Ssenyonyi, Bamemba ba Executive mwenna abali wano, Honorable Members of Parliament, ndaba muliwo bangi, bakansala, mwenna abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Twagala tukankane tukole omukolo tuzike Sseggirinya nga National Unity Platform. Gavumenti ya Uganda etwabadde ku mukolo oguli official mu Parliament ogwa gavumenti yasazeewo obutabaawo. Naye okumanya we tuyimiridde kansabe sister waffe oba family President, mother wa banki. Basema bebanya ko bebanya Sseggirinya era nga batafunya beppanga lyonna. Kakati no bino byonna ogenda mu maaso wali mu kuziika ng'olwo nakugambye mu ntandikwa abaana b'omugenzi babadde bamaze dda okuddusibwa ewa Mathayasi Mpuuga, era ng'abaana bano ne maama waabwe bamaze dda okubeera nga bawambibwa Mpuuga. Jjukira nti maama waabwe ye yagambye nze siva wano wali bantu ba bulijjo, omusajja honareebo Sseggirinya abadde muntu wa bulijjo, omuntu wa wansi ku bantu ba bulijjo. Era ne mwennyina wa Sseggirinya abadde amujjanjaba mu ggwanga erya Netherland, ono yazze ne bbaawe butereevu nnyo, era yoyo gwolaba ku screen ali mu kwogera. Era abadde sayidi eno eya pulezidenti waffe ono yeebazizza nnyo ekibiina ku bigenze maaso. Jjukira nti maama wa Sseggirinya amawulire gaafuluma oluvannyuma lw'okubeera nga yalaajana emirundi n'emirundi ogenda okulaba honareebo Sseggirinya ne bamulemesa ng'agenda mu paaliyamenti. Kaakati kye baakola ne bamuwa $5,000,000 ne bamugamba ebintu biveeko. Sseggirinya ne bamukuumira mu kkomera. Era n'olwaleero amawulire gafulumye nti obwedda bakuba amasimu ag'okumukumu nga bakubira omukyalo ono nga bamutiisatiisa, aba siteeti aba gavumenti nga bamutiisatiisa. Era bw'avuddeyo okwogera ne bamugamba oyina okwogera ku linnya lya Mpuuga, bw'otalyogerako ggwe ojja kubeera ng'okawaŋŋamudde. Kaakati mukazi wattu abadde sayidi eno ey'abantu yeebaza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ne yeebaza Secretary General Lewis Lubongoya, n'ekibiina kya NUP kyonna n'akyebaza, wabula n'agattako ne Finito, ng'ono yeerabidde nti Finito yajjanga nga ye
ajidde ku mission ya kusaanyaawo omusajja atu Segirinya era ng'ono akimanyi nti Segirinya bw'anaaba afudde bajja kusigala nga bamwogerako baleme musiiga nziro nti teyalabikako kati kwe kusalawo okubeera ng'ono atwalangayo obusente n'okubeera ng'asendasenda maama ono owa Segirinya wabula kyamukisa mulungi nti maama wa Segirinya tagenze mu kidaala kiri asigaddewo wano mu kidaala ekya NUP n'abakungubazi mpaka lwe bawerekedde mutabani we Honorable Segirinya Muhammad era ffenna tukimanyi nti bano bazze kweraga bweraza aba gavumenti mpuuga ne banne kubanga olunawala okuziika omusajja ono tebagenda kuddamu yadde okuyamba famire ye kubanga okusinziira ku mawulire amangi galaga be baaviddeko okufa kw'omusajja ono kati sooka olya ebigambo bya mwanyina wa Segirinya ono ng'annyonnyola engeri Segirinya ono ampuliriza gy'ababeereddewo n'engeri gye baagala nnyo NUP ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nze ngamba amanyi g'abantu gonna agatudde wano kyegasazeewo fenga famire kyetugenda nakyo. Oli ku Mapu Media TV, the power of the people. Agosige amanyi g'abantu. People power. Nope 100. Power. Nope 100. People power. Mbuga 0. Tutule entende. Basebo ne bannyabo nyimiridde wano nga mwanyina wa Segirinya era nga badde amujjanjaba ebbanga lyonna mu Bulaaya n'omwami wange oyo Pierre Faustin Nkosi. Miriako Sand. Kanetwaka bukagumire wano watteekwa kuba bijjaama. Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekirala ng'ayagala nnyo abantu era nga gamba amaanyi g'abantu ge ŋŋenda nago era Segirinya bwe yali ava e Netherland yali tannawona kubanga yaŋŋamba nsabe bamusiibule ne mugamba eno Netherland si Uganda tojja kusaba bakusiibule abasawo ne bagaana ne batugamba bwe batusiibula ne bamugamba akome ku check-up ya wiiki 2 naye ne wabaawo social media awo okugalangatana n'agamba nti kaŋŋende abantu bekwape basooke bandabeko nja kukomawo era afiiriridde baki bantu be. Kaakati nze ngamba amanyi g'abantu gonna agatudde wano kyegasazeewo fenga famire kyetugenda nakyo. Oli ku Mapu Media TV, the power of the people. Kati amaanyi g'abantu kyegasazeewo tugenda kukola kyonna. Segirinya banaamala tuwe district card nga ne protocol yonna ewedde bwe banaamala bamuleete tumusaalire tugende tumuziike. Agosige amaanyi g'abantu. People power. Nope 100. Power. Nope 100. People power. Mbuga 0. Tutule entende. Master of ceremony. Tuli Nnyendo Mukungwe. Imam wa parliament. Yagenda okukwataganya byonna ebisigadde. Saba Mukama Katonda tusaasire Segirinya tumutambuze bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kati nga bwe nakugamba nti essanyu libugaana bannayuganda bonna nga balabye ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu wonna w'abaali. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza oba ngoberera njagala bekigudde ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono emabega ne maaso abantu bamubuutikidde era ekonvoyi eyo yonna yonna gy'olaba y'abantu. Omusajja alinga atambuza ebigere nkugambye wano babadde bantu nga bamaze okubeera nga bamusalako ate nga mu kugenda yagenze mpolampola wadde nga babadde bamusuubira. Kaakati nno obubuga bungi nnyo abantu bazze babemberera ku makubo nga baagala okubeera nga bamusiibulako naye kyannaku nnyo nti we yagendedde ate enkuba nayo yabadde mpitirivu nnyo. Kansooke nkulaga ku katono nnyo katambi kano ku mukwano ekigudde ku Pulezidenti akakasizza ensi nti ekyamazima ono ensi emwagala aligiwayo buyiyi naye ono yasigala nga muntu w'abantu okuva ebule ne bweya.
kakati no bino byonna ogenda maaso ampuliriza ogwo gwe mukwano ogwa mwami Kyagulanyi wabula ebimu ku bigambo ebyayogerwa omugenzi kati Honorable Muhammad Segirinya njagala nnyo tubeere nga tubijjukira bitubeere ku mitima gyaffe mu bulamu bwaffe bwe tunabeeranga nga tujjukira omusajja ono tumanye nti muli yali muntu w'abantu era nga ye musajja abadde omu ku basinga okulumirwa abantu ba wansi mu ggwanga Uganda nga bw'olaba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu kyakola kakati omusajja ono alinga yabadde namba 2 ku musajja ono Kyagulanyi kyakola era ono bwe yava mu kkomera nga ayimbuddwa yatuuka mu constituency ye ya Kawempe North n'akaaba amaziga era bwe yabuuza nti Bashiri Kazibwe aliwa nti Kazibwe Bashiri abasajja baamuwadda ssente sitwago yagirya mudda olukwe era ono yanyiiga yakaaba nnyo n'avayo ne yeegayirira n'afukaamirira musajja ono Kazibwe Bashiri akomewo baweereza abantu ba wansi wadde nga Kazibwe Bashiri ebigambo teyabiwuliza ebimu ku bigambo bya Segirinya be yayogera ebyali ebirungi byotagenda kwerabira mu bulamu bw'ensi eno bye bino njagala naawe neegatteko tubiwulire tumanye nti omusajja ono abadde wanjawulo nnyo ekyamazima tufiiriddwa omuntu yennyini bannayuganda gwe beetaaga okununula ensi yaffe okugijja mu matigga mu mannyo ag'empisi nga Kazibwe Bashiri Mbaziira omusajja oyo bannange abantu n'abamu balowooza alina mu kkomera kati nnyina obuzibu kambanyumiza naye nnyina obuzibu temubulabanga constituency kati ntwala 2 Segirinya kyokka mujjukira nga obusowooza ate nnyina butini abasajja bansiba embeera neetabuka kati constituency ntwalezi eya Kawempe North ne Kawempe South kubanga aba Kawempe South basobola kujja n'embagoba nga bazze bayina ebizibu amazzi gabayingiridde mayumba omwala gwa bomose waliwo alwaziza waliwo afiiriddwa kati ambulance ekola mu Kawempe North nekola mu Kawempe South ate n'ebitundu ebirala chovola njagala kulwana nyongereka ambulance ey'okubiri wakati Segirinya nyina constituency biro musajja constituency yagindekera n'agisuulawo ate sinza kukkiriza abantu babeerenga bakaaba nze bwe bansiba abantu bange teyabakumaakuma nenza abantu bemba kumye muganda waffe Bashiri gy'oli vaayo gy'oweereza abantu bano batulonda nze naawe nga tuli banaku lwaki abantu beerabira vaayo nkwegayiridde nfukamidde kale Mr. Update abantu abatuwa akaluku bwerere omusana ne gubookya lwaki tubatwala for granted omanyi bayita omuntu okusimba musana n'akuwa akalulu muganda waffe Bashiri olimba weekube mu mutima ogende y'abantu abanonda nga sina kyemba wadde nenze neŋŋaana okubeera nga at least mbabeeramu yadde mbaddiza yadde akantu konna olutawo n'olulekera Segirinya tenga nange mbadde mu kkomera nange constituency yange ekyannyola kuba nange abantu bonna abange bonna sinababba maliriza ne kati nyino gattako constituency ey'okubiri because abantu beetaaga services ate we bajja ku office sisobola baga nti genda kuba basalizi balina okujja bazikime era mbabuuza gwoli wa nti Kawempe South nti kale tewali tabu kabasale obadde oyagala bubiri kankuweeyo kamu akalala genda otetenkanye bana abange eno babeetaaga n'olwekyo muganda ffe nyongera kumukuwoola gyali yonna nti vaayo abantu batulonda tuli banaku abantu omusana ne gubookya lwaki abantu batwala for granted abantu ne batubeereramu Segirinya nzaani awangula abantu 15 be nali nvuganya nabo nga bagagga nga nze ndi mwavu tusiime nnyo abantu kye batukoledde tusiime abantu abakubeereddemu nawe babeereremu Segirinya nandijjewo ekifo ky'obubaka bwa parliament nze mugezi asinga mu Kawempe nze yasoma nze mulungi nze w'amaanyi lwaki balonda nze bankwatibwa ekisa ne bagamba nti Segirinya bambika tumuwe naye agenda atuweerezeemu naye abantu ne bakola ekyo Kazibwe abantu n'obeerabira n'obasuula bane totally unfair vaayo gy'oli oba abantu obatyamu nze nzikiriza nzije ntambule naawe nja kukwata elementi njikuteeke ku mutwe bango oyinza otya nti abantu bayinza okukanyugira amagi amavundu bayinza okukanyugira ennyaanya kati kyenja okukola nkwambaza elementi ku mutwe njikuteekeko tutambule mbantu mbagee banne omusajja leero njagadde muyiseemu nga mwambaza elementi nja muzza bwebunabanga mbeera tulabanga kati temukyamuyinako gundi nnyo naye nsobola okuyisaamu nga nkwambaza elementi ng'owa boda naye nga bwe mbagamba ono Kazibwe kagamba babaawe ey'ekyanze nga ne bw'aba akanyuze oba nnyaanya oba ntula egwa ku elementi nsobola muyisaamu obanga bwe mbeegayira banaye nedda ne mulaba musajja mutaddeko elementi nga namwe bantu mwesibeesiga bulungi sobola mussaako elementi oba ne mussa mu kadeeya mu kakutiya ne ntambula naye ne nfuna abantu omulala n'asitula ero n'omulala n'asitula eri ne tutambula nga bwe ntuuka mu constituency ye nsooka balayiza bannange muntu ono ekintu kino ekiri mu kadeeya omuntu ono ali mu kadeeya
ngenda kumujjamu ne sagala akola fujjo bwe munakola fujjo kamutwale tumala kukanya kati bwe tukanya n'abatuuze ne banga nti Mr. Update tetugenda kola fujjo bikule tuli eriri mu kadeya nga mujjamu nga mulaga abantu nti wuno nenga tusose kukanya oba nkole ekyo Mr. Update mumpa advice nkole ntya nkozese enkola ya element ya kakutiya kati ndi kakati nno ebigambo biwulidde bya mubaka kati omugenzi Honorable Amayidwa nga Segirinya Muhammad mukama akuwe ekyumulo ekyemirembe towumula yongera okubeera ng'ofighter ng'olwana kubanga abasajja bakumizizza omukka omusu kyewayogera kimaze nekituukirya kakati nno embeera nga bweri ampuliriza njagala nkujjukira Ibunira Yani njikujjukize Ibunira Yani Junior School essomero lyegulidde erinnya mu kuyamba bannayuganda bonna naddala abo abali ewala ddala bano nga babayamba batya nti bwe boyina omwana wo tomulekera senga wadde jjajjawo wadde baabawe kubanga abaana twabalabye nga batulugunyizibwa nibo bassaamu omukozi abaana babakolako ebyensonyi ne batuuka okubeera nga abaana abo beerabira omukwano gwa maama ne taata oba bazadde baabwe kakati nno mu mbeera eno essomero lino likugamba nti leeta abaana bano ku Ibunira Yani Junior School kubanga ennamba eyo gye nkutera mu langi eya bbulu gwe gikubeko bukubi abaana bo oba bakwase babeerenga bazadde nga maama ne taata bajja kujjako abaana bano babasomese ku ssente entono ddala ate era abaana bano bajja kubeera bana abawumudde nga tuyagala batwala mu wamujjawo oba okubatwala ewa jjajjawo basenga oba babawo anaabatulugunya n'okubookya obuveera babasigaza abaana bano munnange kati ne babeera nga babalabirira abaana nga babaliisa bulungi mu luwummula kyokka ate era nga babasomesayo ne buwaka obutonotono kati ate okusoma bikuddamu era ne baweerera abaana bano butereevu nnyo ku fiizi ze bamba mukanyizaako bano bayigiriza abaana nga balina talenti okuyimba okuzina okudduka okusamba akapiira okuwuga n'ebirala bingi nnyo Ibunira Yani Junior School batandikira ku bwana obusinga obuto mpaka ku P7 kati bakubire ku nnamba gy'olabaawo eri mu langi eya bbulu tojja kubeera ng'osigala kyekimu mukwano gwange ampuliriza abazadde kambanjulire Ibunira Yani Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusina gita ate nga n'abascouto tebabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beeboka abajja okubangula omwana wo. Omulongo waso omuluuta nsozi yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli ngeri ono mbeera mu kwanjulira buli lunaku olukya ku nsi kuno kasitamba nga nkyayina omukka omusajja ono yeegulidde erinnya mu kuyamba bannayuganda abalina ebizibu bya buli kkala ne bwe ziba nga ndwadde ono tazirabamu era azivumula mu ddakiika buddakiika nkugambe ne bw'oba oli wala ng'oli Bulaaya gwe teweemenya teweerumya mutwe gwe bukwata bukwasi WhatsApp okone ku nnamba esembya 910 ey'omulongo waso omusajja omujjanjabi omusajja kafulu mu kumala ebibamba n'ebizibu mwenna mwenna abatalina mukisa oludde okunaaba ku kyogo oludde okukuma ku kyoto oyagala kusomera dduwa kaakati emikisa gyakubula omukyala yagaana oba omwami yatangatanga abaana balina obuzibu oba aliwo ebibakwata mu matumbi ebibalumba olina ebikozesa oli mukyala nga byakulemerako oba emirimu gyabula onoonya mpapula viisa biki byonna kuwona ku musajja ono ampuliriza ajja bikumalira ne oba onoonya promotion ku mulimu ne bw'oba oli Bulaaya ennamba eyo ya musajja kankwongera omusajja kati omugenzi Honorable Muhammad Segirinya owulire ebyafaayo bye ampuliriza nga tumaze okumusiibula leero kisazewo tuzimuwe kubanga alabiddwako ng'akola ebintu bingi mu Kampala nga nekyasembayo kwe kwetika TV n'azitwala ku palamenti ssaako minisitule ya ICT ng'awakanya enkola ya digital migration. Kati zijja mu nju wali wabadde TV tutekewo ekikopo ky'omwana we kinaatuula. Oba oliawo bino byonna byali bigendereddwa mu kutunda linnya lye mu bantu. Muhammad Segirinya y'omu ku balondeddwa okukiika ku lukiiko lwa KCCA era nga kati ayitibwa Lord Councillor nga kati aweze gy'obukulu 27. Segirinya agamba emyaka 8 mabega era atandise okukuba amasimu ku radio. Agamba okusobola okukwatayo obulungi nnyanjukira y'ennaku zino bweri kwe kweteekako eŋŋombo y'eddoboozi ly'ekyebando mu ngeri y'okuboogerera. Twagendanga ku nayikondo we twaganonanga nayikondo eba ya bwereere
mazzi maanyi go gega kusalaga agasukunda nayikondo nanja nenga baguza buli kidomola kya nusu 10 kakati nga pezo obulu 10 bidomola byange 10 ngangula ke ya time nga nkateekako ne bwe nfuna akebitano nga nkateekako era we natandikira nga bwe ntese ensonga teggwayo njogerako katimi mba nkyayogera ne ke ya time ne kagwako naye nga message yange guse n'erinnya lyange nga ndiyisizaawo amasimu gano ge yakubanga gagenda gamutunda mu bantu ab'enjawulo era okukakkana nga yeegasse ku kampu ey'abantu bazeeyegomba mu by'obufuzi gamba nga Kizza Besigye, Erias Lukwago ne Mubarak Munyagwa. Nga Besigye mwegomanga nti olunaku lwali nkwatako mu ngalo bw'ati nja kusulanga n'omukono sigunaabye kati lwali lumu olwedde by then nayinanga mukwano gwe bamuyitanga Meya Munyagwa Mubarak mu budde obwo yali tannaba kubeera meya naye nga mukwano gwange kati bajja n'ensimba ku bwa meya ng'ate ye mukwano gwa Dr. Kizza Besigye nnyo ne mugamba meya ojja ontwaleko nkwateko Dr. Besigye mu ngalo kati olumu nantikka ndigenda ne mu mmotoka ekasangati ya majidu ya baithu ya shahidu ya haqu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya mu'idu ya muhyi. Ye ne Mubarak Munyagwa balabiddwako nga bakola ebintu eby'enjawulo omulina okusomera abakulembeze Dduwa za Kamulali. Ono era baali wamu ne Munyagwa nga batwala emigaati ku kigaali eri abalwadde Mulago wadde nga poliisi teyabaganya. Tutuula ne mu designinga nti kiki ekinajjayo message eneetuuka amangu ku gavumenti nemanya nti waliwo obulumi. Ojjukira Edduwa y'omu nsiko gye twasoma ne Meya Munyagwa. Edduwa nakati ekyayogerwako ate Edduwa yavaamu era ebibala so ono si Katemba nga ate agenda avaamu ebibala Katemba ate kiba kirala nnyo. Agamba bino bibatunze nnyo mu balonzi baabwe era nga mu byonna ekya TV kyamutunze nnyo. Kibadde kya TV kuba kye kyampanguza akaluuko obwa road councillor. Mbadde ntambula mbantu ngena nnoonya akalulu nga banga Segirinya tukulonze naye twagala TV ziddeko era nange ne mbasuubiza mu nnunda lwaleero olumala okulayira nga neetikka kati buli yagenze ku polling station okulonda yalonze tulonde Segirinya azeeko TV. Kitegeeza nti ekimu ku byampanguza ekifo ky'obwa road councillor kwabadde kwetikka TV. Ono agamba nti ebintu ng'ebyo si wakubireka wadde afuuse mukulembeze kyokka ng'ateekateeka okulwanirira omuntu owansi agobebwa mu kibuga. Toyinza bukukeera nkya bukeezi noga nti obuyumba bw'abantu ku makubo buveeko ne bukeera enkya buki noga nti konteyina z'abantu ziveeko. Abadde tali mu bufuzi naye nga niwaba bakukutte bwayise n'omukubira essimu nga munnange Segirinya bankutte n'akubuuza nsonga ki n'omunyonyo Segirinya nga alinnya akagaali ako akaboda gaali n'ajja ku siteegi. Omwana oyo tuvudde nawala naye mu by'obufuzi n'ebimeeza nga bikyaliwo nga tubeera ffenna n'okubibeera byonna naye omwana oyo kyenava mwagala kwegamba alina omugongo. Segirinya agenda okukiikirira Kawempe 3 omuli ebitundu by'ekyebando Bwayise 1 Mulago 1 2 ne 3 nga mulimu abatuuze abali eyo mu mitwalo 15. Yawangudde abeesimbyewo ku kifo ekyo abalala 10.